just representing my country, raising my flag. Omuduumizi w'amagye ga kuno General Muhoozi Kainerugaba abotodde ebyama lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akyali mulamu w'ettete mu mawulire ge tulinawo era mu kiro ekikeseza olunaku leero akakasizza nti amagye ga Uganda ebyeddala gakwamuka eggwanga erya Congo. Ono ng'ayita ku kibanja kye ekya Twitter giyite X agamba nti I have given orders, ntaddewo embeera ndagidde ate amagye gaffe gasobola okuba nga gaamuka ekitundu ekiyitibwa Lubero akiri eri waggulu mu Kivu province side zeeyo ate bulya mu ggwanga eya Democratic Republic eya Congo by'ebimu ku bitundu ebisinga obugagga era nga kino kigamba kuba nti minerals nga diamond nga gold wamma baana baliwo era ekitundu ekyo by'ebimu ku bisingira ddala okuba nti by'amaanyi. UPDF ebadde yeefugayo amakanda era nga yateekerawo ddala emmera abantu badde nga bajja boogera bino nabiri nga omuduumizi w'amagye ga Uganda ye kennyini agamba nti orders yazitadde ate gasobola okuba nga gamuka ekitundu ekyo abbaayi enaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokuna 2026 kati nsaba sookolekenge ebibuzo bingi nnyo ku butya embeera bw'ebadde etambula. Jjukira ripooti ya gavumenti ya parliament gye buvuddeko yalaga nti Uganda emboozi yo NTV yagikolokosa ejjo nti Uganda gold gwe basinga okuba nga batunda ebweru w'eggwanga mwanattu ate bamujja mu nsi nga Congo ate oboolyawo tebamujja mu ggwanga erya Uganda. Kati olowooza wamma y'ensonga lwaki bali mu kuvaayo wabula takomyawo n'agamba nti we announce that we are ready to withdraw from all our positions from Lubero to Mahagi in eastern DRC in a coalition in coordination with DRC mu magye gaabwe. Kakati eyo nno y'ensonga era ge mawulire agave abamu bagamba nti olwa lipooti eri eyabadde erabisanga eraga nti Uganda yandibanga enyagulwa eggwanga erya Congo emboozi okusoza ku NTV nga bwe baagikuba bayinza okuba y'ensonga simanyi njala ombuli awo mu comment section ate tutambulire ddala bulungi nnyo. Bobi Wine yalangiridde ngu wali mu America n'ayogera ne France 24 nikibeera officially ngu yava mu Uganda n'agenda bweru ali United States of America. Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine tomanyi kye watukoledde baaba watuwonyeza kubanga obunkenke wabumazeewo. Omanyi kuteeka esi ku tension kati waliwo akyeraliikirira tiwali saawa zino oli America gemazima. Agambye nti Bobi Wine ebyaddala akyali mulamu lwa nsonga kitaawe omwagalwa y'ensonga enkulu era agamba nti akyetaaga omuntu amuvuganya wadde ng'ebigambo byakozesa obwamma bimutyoboolera ddala biryoboolera ddala Bobi Wine ku kyentegeeza amuyita Bafon agamba nti yeetaaga tatawe amuvuganya era ensonga lwaki Bobi Wine akyali mulamu era agamba nti ono ye ddiikuula asinga musajja mukulu nga ayisa ate munna nkyukakyuka akulembeddemu olutabaalo omwagalwa bangi ayitibwa Bobi Wine ate oboolyawo that we all enjoy laughing at bombo basekerera musekerere nga balaba amuvuganya. Agamba nti muzeeyi yalina okuba nga awodalinga omumenyi w'amateeka ayitibwa Bobi Wine wano no wetwadde tuwagala Bobi Wine okuva abasajja okuva ku njuye yabadde muzeeyi okusinziira ku Muhoozi ye yakoze order nti taata we ye yakoze ekiragiro n'abagamba nti ennyumba y'omusajja mugiviire ono yadde amuyita mumenyi w'amateeka agamba nti nabadde njagala ennyumba eyo tugibeereko mpaka tugiteeke ne ku auction oba okugitunda ku nnyondo ate oba oliawo ku katale
Muhoozi agamba nti ennyumba y'omusajja adde ayagala bagibereko ebbanga lyonna batuuke n'okugiteeka ku katale akaaba Wanyondo basobole okubanga bo basalawo ki ekigenda ate obuulyawo okuddirira mu maka ago. Kitegeeza nti byonna bikonfaminga nti yabadde oda ya mukulembeze w'eggwanga li Uganda ate obuulyawo okulagira amagye n'abamilitary okuviira amaka ga mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ate obuulyawo Bobi Wine. Awo we tuli olunaku leero wadde nga Muhoozi ayongeddeko n'akakasa n'agamba nti amagye gaabwe tegakyalina nnyo kye gasobola kukola mu kitundu kya Luberu era gagenda kubanga gakyamuka mu bbanga eritali ddene nnyo mu nnaku eziddira awo. Byonna bigenda kuvaayo ate ojja kwongera okuba nga tubikuwa naye nga ezo emboozi. Muhoozi akakasizza nti General Museveni ate buli yalagidde amagye ge gaduumira gave ewa Bobi Wine era bw'atyo ye kennyini ye yawadde ebiragiro gasobole okuba nga ate mu ggwanga lya Congo gavaayo gadde okwaboowe. Sooka olabe wano ate emaaso awo ebirala bingi nnyo eby'amaanyi. General Muhoozi Kainerugaba agambye nti ensi ekooye olutalo olugenda mu maaso mu Middle East. Agamba nti singa wabaawo enteeseganya zonna ezigenda mu maaso nga zinyigiriza eggwanga lya Israel awatali kulonzalonza, Uganda yakwegatta ku Israel efufuggaze eggwanga erya Iran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Gemazi kati security bazeye waabwe amakubo kati jabu mutono naye akulira waliwo ugunda oba buloba waliwo omukyala wa traffic bambi kwagala nnyo oli otya mukyala akuzemu mu myaka yanyimiriza ninva mu motoka naga leero genda tuwayo kaki madamu nkutumidde nnyo weebale kukola emirimu gy'eggwanga bulungi bamazale abacapa naddala baweereza mu ggwanga sigamba mwe bakaddeyi gwe toli mazale kaddeyi naye oyo tuveeyo kati n'amazzi tuganywa n'emmere tugirya Robert Kyagulanyi kati mponinga mwe bagenda ku TV nkiddamu warning kwabo bagenda ku TV n'amarediyo ne bagamba Robert Kyagulanyi wa Bobi Wine ali mu filimu ze wama muzeeyi hakuna kulegeza. Bobi Wine waddala timutomera kubanga golowooza liyeka taliyeka naye katulabe ekiddako ati wali abansema ngu byogere sijja byogere